Engabana erese obuzibu mu bayimbi abakkiririza mu kibiina kya National Resistance Movement. Fena tukimanyi bulungi nnyo nti bayimbi bangi nnyo bettanira nnyo NRM olw'ensonga nti waliyo omudidi gw'ensimbi mungi nnyo ogubaweebwa mainly okusingira ddala during the campaigns. Era omuntu abadde akwasaganya ensonga y'abayimbi n'okubawa akasente abadde nga Bebe Cool ebiseera byonna. This time round nga Eddie Kenzo Edilisa Msuuza yafuulibwa presidential advisor ku nsonga z'abayimbi. Kigambibwa mbu diiru ebaddewo eba Bebe Cool kirabika baagiwadde Kenzo. Kino kyazuuliddwa nti waliwo embiranyi oba waliwo embeera etali nnungi wakati wa Kenzo ne Bebe Cool. Oluvannyuma lwa Bebe Cool obutalabika ku mukolo Kenzo gwe yateekateeka lwe yayita Museveni ng'atongoza ennyimba ze. Era ne kweyo album gye yakola tekwaliko Bebe Cool neither Chameleone. Now, kigambibwa mbu Kenzo akoze omulimu munene okubanga alwana Bebe Cool eri mu secretariat ya NRM omusuuza ddiiru ey'okubanga yakwasaganya abayimbi. Ate Eddie Kenzo agamba nti ebyo byonna mwogera munnanga bwemage siina mbeera yonna gye nali ntaddewo kubanga nnemesa muganda wange Bebe Cool. Ku live video emu yaliddwako ng'agamba nti Bebe Cool yamukubira n'amubuuza ekintu ekyo. Era kigambibwa mu NRM Secretariat SG waabwe Todong yasalawo n'agamba nti abayimbi bagenda kubanga buli region gye bagendamu bakozesa bayimbi beeyo. Nti wabeera mu Central bagenda kukozesa aba Central, wabeera mu Northern bakozesa aba Northern, wabeera mu Eastern bakozesa aba Eastern, wabeera mu Western bakozesa aba mu Western. Ensonga gye bagamba nti Kenzo yagiguza bali lwa nsonga yayinayo abayimbi abo. Remember, bano abasajja bwe bakwata ttende eyo booking abayimbi ayinza okukubira liri puzzle njagalo gy'oyimbe wano e Busukuma ku Kulwale n'amugamba naye budget yo ninawo $5,000,000. Eriye n'agamba $15,000,000 n'afissaako $1,010,000. Eyo diiru eba eriko sente nnyingi nnyo. Era ojja kwegendereza nti buli baafanga mu campaign Bebe Cool yalinga musajja mugagga. Byambu. Now, omukulu omu amanyikibwa nga Nobert avuddeyo n'ayambalira Kenzo n'ayogera buli kintu kya Kenzo n'atutegeeza sente Kenzo ze yakakuba mu gavumenti n'atutegeeza baani naani kiki naki njagala obyewulirireko wabula ng'oli kuva strange. Make sure you subscribe ate you tap the bell. Katukomewo after this. Kenzo ajja kutya n'okutya ggwe. Nina bwino wezo zaayita offices mu Uganda yonna ezitaliiyo. Nina bwino waba staff olaba omanyi kye bayita ghost workers. Ya creating aba ghost workers ba federation nti basasula omusaala. Oyo ena bwino mulina. Obumbi obutano bwaggwawo dda ne bamwongerayo awo butonotono kati ali mu kusaba bumbi bulala butano government bwe yayisa. Buchaga ntebugenda kujja kati paka ga campaign ziwedde waina akanya wazisimba yagula amataka eyo mu Luweero ne Kayunga akuzimbye zikalina tabanga yagula amayembe aina mayembe gaina tabane aguzeza apartment si aina ne nyumba nga yeye kaya ajiyingiramu abalati bajiyingiramu. Tuli informed. Office amoli otya. Sina tapo muganda wangu gamba otya. Bulungi. Saleta abantu bangi wano ku live kandeeta omu Isinjiro TV ono kamuwe chance. Password sebo olugambo lwofunye lumala genda. Kale. Kathy. Nobert. How are you?
I'm okay. How are you doing? I'm fine. Ngoyogera bulungi. Baite mugamba nobody wasula mulimu obugundi bwo buli obwebusumali bwe mulaba ne ndikyali mugulu ndi muloji. Nga wewozaako maya abaana bakuno basiru Robert mulidde sente za gavumenti eno za nnyoko genda va wano jawa n'ebinyo byente naawe ojja kulya ezeeyiyo jawa n'ebinyo byente naye lulu oliwa lulu soko ojja otubuuzeeko wano ondabeewo kyali wange wano kwata egundi wansi faki baleka bakulabye ajidde mu bokisa agenze n'agwa mu laivu yange lulu yona ze ndi wano bane mugamba mutya generational promoter nkukyekubuuzaako nze oddusa afande ali blood nga famire yenkere lulu wayase Sorry. Alien njagala nobati nkole ntya dayadi alien sinikira muli ebinnyo gundi bukwano Bulungi. Ndi bulungi oli otya Kubuza walidde kalanchi ndeeta tonzizeemu. Uliro oli abuzi agambe mu nobati nsula muloji yogumu ekitu kyogamba ne butacha otulo ne tutajja obwanta boyina obwongo obutono kwegamba bwensula mu yalaisi asuze kulujja mu kibuga ku nguudo ye tebucha nga yebase wamalulu oli otya Nobati oli otya ye bulungi oli otya olivia Okimanyi ndi ggulu kuweereza bwerulu jawe webale kutuweereza n'okutuwa updates abasajja abo 8 nja kubasobola nze nkwagalira ddala updates zo nsigale nga mbongera nnyo nno asikasamulagira n'ekirala mbadde kugamba Nobati tutegekereyo alien skin agyeko bukomansimbi ebikomansimbi tayimbangawo ayishua iye ani kati nze ntegeka concert sinene kati mba ninakufuna muntu weukomansimbi gwendiringa naye nga bwe nakoze n'eggulu era eggulu sinze namutegese wabula namufunidde omulimu najja nayima naye kasikasa nkitegedde olina okufuna labamba ono dayehadi wa alien agambe Nobati weetaaga security amukwano olowooza wonsaasiridde nze atasobola kwesasira nze atamanyi nnaku yange ekya security totya Nobati bagambye omuntu osobola kutuuka ku myaka gy'olina talina security ate oli mu bizinensi naye nga muli bulungi wetuli situlina tabu ande bright agamba alina byagala okubuuza kankuleete lulu ogambye oli ggulu saidi ki oli muyaaye nemwe waliwo bano abafuula kamiliyoni nga katonda we Uganda mbugwe tomanyi kijja kutuukako what will hit you after chameleon is done with you mugende mukombe nyuma mbizimwe oba mulowooza nze kyemulowooza nze kamiliyoni katonda ewange nga mmwe nze omuntu gwe nalindisizaako don't tell me your nonsense wamaza following me abo baddamu n'obagamba bye batugamba ajja ggulu nange ndi ggulu period ajja mulaleza president nange ndi mulaleza president ate sijja kubuloki nga beerako olumu omutwe bane mfolowing account yange mfolowing ande bright kuweereza request kuweereza gundi ojje But okomawo ddi e Kampala? Oyagala ki oli muyaye munjagala Kampala
Andi ni mukaluka president ate president ali eno weeks 2. Bonna aba TV bankubira baagala interview bane mundeke interview muzijje ku TikTok yange munsenyiwe for that reason. Soko koraka ugo k'abaana bo Norbert naawe. Nadde ne Kampala maliriza. Andi ogamba otya? Lulu nkujjeko ngenda kukubira ku ssimu. Wadde ogamba oteesa otya Andi? Mbadde njagala engeri gwayo ali mu kino gwe musobola okubuuza bino ebintu. Stephanie Van agambe my heart is linako. Waliwo agambe my heart is telling me to give you 2 million now. Okay, you implement what your heart is telling you, please. My number is 0784100871. Ani akosa account ya Kasuku Clips. Kasuku, how are you doing? Ndika juice ndikulu neyagala. Nobody in a business nkufunye manager. Ndakoli wano ina business wano. Manager Yusuf Border Loans Eugene na business nkufunye ntia. Pereza message ku WhatsApp, mpereza inbox wano ku TikTok nja kuwe namba yange. Inbox me. Wadde ogamba otya Ande? Mbadde nkugamba nti gwe muntu gwe nsobola okubuuza kino ekintu nannyonnyola obulungi nga bwe kiri. Kyekitambula byendaba ku social media ebya n'abana abayimbi bituufu. Ebyaki? Kenzo n'abayimbi banna aba federation. Kenzo n'abayimbi aba federation. Video nabyogeddeko ebyo nembikowa. Ni ku kirala nnyo kati. Ni mukuleeta mbalirira ya musajja eri fake atonza bya mabega. Ekyo gendo genda ku TikTok onyigemu. Ulira genda mu TikTok oyo onyige search ba Norbert Events Eddie Kenzo jabbisangayo. Beera bulungi. Twagala Alien Skin yekaeka na President Museveni. Ani? Twagala Alien Skin yekaeka na President Museveni bokka wano. Dado gambo otya. Ne dad mu following account ya fene kule. Account yange eri enkadde baali bajinzibwako nene etandise okujjajja kati etambula. Kase kino ekifaananyi ekiri ku pidi kyekiki ebyaddala. Mmanyi okuteekako ebifaananyi ne musumbuwa abasajja ababira. Nze kenyini actually nakulaba ku concert ya Alien nene yali mu Feb. N'opitako ng'olina ba bodyguard naye njagala kubuuzaako. Kuba nkwagala nnyo nnyo oli musajja wa mazima. Nali njagala kubuuza abawagizi basabye ogire mu video wano tuyinza okuba nga tuli ku kibunch of Agriness sister of Namagwanda la full figure. Wendi waliwo abantu nedda. Anti ndowooza owulira. Agweda King togira mu video ddayo nga bw'obadde. Siri wali ako tuyise tugambye mukazi. Dayo. Nebati nteekaayo kazi. Kate nno saagala kujjako gira mu video. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Ate ani yakubira? Dada. Norbert oliwa? Ndi gulu. Oli gulu? Nze gye nakuuliza Independence. Togenda kujja enkya? Enkya Saturday n'enebbi. Anebbi sigenda gendayo ewa mukyala wa Kenzo. Baali balina bye bamplaningidde. Sigendayo. Ngende zombo. Era ngenda kuba zombo nze. Oluvaawo enkya ngenda kuvuga ngenderawo gundi Arua. Arua genda malayo wiki namba.
Okitegedde? Naye oyo mukasa ajje mu vidiyo ajja tukozesa ensobi. Mukasa ndowooza owulidde? naye tekigenda kusoboka baddiya. Mmanyi okuteekayo ebifaananyi bya bannammwe nga mujjudde amalibu naye katugendera awo. Ogenda tutumeze. Ono omwana PH kamuleete wano mbadde ndaba nga asalamu buvidiyo bwange kamuleete abuze ku bantu. How are you Mbabazi Maureen? Atuzini Echo PH. Dada. Robert. Oli steady temunasimbula. Tuli nebbi already bwekubeera. Kozi gwe ne babukenya wama mbadde mbalaba nebbi. Obuzibu abo tebagaba kasente k'abaana ba media.